Mukama yeebazibwe nnyo Oluganda nga twongera okukkaanya n'okutereeza ku nsonga z'okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Waliwo ensonga gye mbadde njagala otegeere nnyo mu kana akaseera gwe ayayaana okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ate ng'oli mu masanyu g'ensi olw'ennaku enkulu ze tulimu ennaku zino. Katonda atuyita okweyawula, era mu katabo kano akaganza okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu Mukama yina ebigambo bye yayogera mu kano akatabo buli mulokole bye yeetaaga okumanya. Manjagala kusomera ku katono wano agamba okweyawula okuva mu nsi. Agamba Mukama waffe Yesu bwe yasuubiza omubezi yagamba oyo ensi gwe tasobola kufuna mu Yokaana 14:17 ensi tesobola mufuna. Omwoyo w'eno ensi ayagala nnyo ebirabikawo, ali mu mbeera etasonyiyibwa ey'obukambwe n'okuwakanya omwoyo wa Yesu mu ggulu ne Katonda n'okwagala kwe kyokka nga ye kamala byonna. Eno ensi ewakanya Mukama waffe Yesu. Gwe tolowooza nti bali mu kusanyuka mbu Christmas basanyukira kuzaalibwa kwa Yesu. Ensi ewalana Mukama waffe Yesu. Era oba kitwala ki oba ki kino ekyoyo ky'ensi kyagala kuwamba linnya lya bulokole oba Bukristaayo. Era jjukira nti ensi eno ye mulaba atalundika, the untamable enemy. Olw'ensonga eno Yesu yagamba abayigirizwa be nti temuli bansi nga bwe siri wansi mu Yokaana 17:16. Era eno nayo nsonga lwaki Pawulo yagamba twafuna so si ekyoyo ky'ensi wabula omwoyo oguva eri Katonda. Mu Bakolinso ekisooka essula eryokubiri n'olunyiriro lw'12 emyoyo egyo ebiri omwoyo gwa Yesu n'ekyoyo ky'ensi giri mu lutalo lwa bulamu na kufa, olutalo lwani asingaani buli ssaawa. Eno y'ensonga lwaki Katonda ayita abantu be okweyawula bave mu nsi batambule ng'abagenyi, abagenyi abatambuze abalina obugagga bwabwe n'emitima gyabwe mu ggulu. Naye kino kye tulabamu balokole kweri, ani ayinza okukikkiriza kasita bafuna ebbeeto ery'obutasibwako musango ng'ate balowooza kati basobola okusanyuka n'okulya ensi nga bwe baagala. Kati Oluganda njagala omanye ebigambo bino. Ekitangaala kijjawo ekizikiza, omwoyo gw'eggulu gugobawo ogwoyo gw'ensi. Omuntu yenna bw'ateewaayo yenna okujjuzibwa omwoyo gwa Yesu n'omwoyo gw'eggulu, ne bw'abeera mulokole atya nga mulokole nnyo, abeera ateekwa okukakanyizibwa wansi w'amaanyi g'ogwoyo gw'ensi. Kitalo okiwulidde nti abalokole ne bw'abeera mulokole w'amaanyi atya, ogwoyo gw'ensi gusobola omukkakkanya bw'aba teyeewaddeyo wansi w'omwoyo gwa Yesu. Owange gwe agenda okulya Krisimansi, owange gwe awulira nga kikutwalaganya, ogenda mu kyalo, olina okugenda mu kyalo ogendera mu maanyi ga mwoyo wa Katonda oba mu maanyi ga mwoyo gwa nsi. Jjukira ensi ejjudde obulogo, ejjudde effutwa, evudde obukambwe, ejjudde nvundu nnyo, era terina kyeyagala okujjako okusaanyaawo ekyo kyonna eky'obwa Katonda ekiri munda mu ggwe. Ebyo bye mugenda okulya mubyegendereze, bye mutambula nga olowooza muli mu masanyu. Nkubuulira kakasa nti Omwoyo Omutukuvu asigala atwala ekifo kye munda mu ggwe. Owange oneewaayo eri Omwoyo wa Katonda osobole okulwanyisa ogwoyo gw'ensi. Wuliriza okuwoloma, okufumita okuva mu kkanisa yonna. Ani alitulokola okuva mu maanyi g'ogwoyo gw'ensi eno? Ekyokuddamu kyo kirina okubeera nti tewali era teri okujjako omwoyo gwa Katonda. Oteekwa okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Oluganda oteekwa okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Eno gy'ogenda gy'otambulira, omwoyo wa Katonda yafugayo. Omuntu atajjuziddwa mwoyo afugibwa omwoyo w'ensi. Alajjukira nti bw'obeera mu nsi okwagala kwa Katonda tekukukolera. So zukuka weeweeyo eri Katonda, ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu buli lunaku, owangule ogwoyo gw'ensi, ogwoyo gw'ettabbu ogwo. Tetugusobola ku lwaffe. Omwoyo Omutukuvu kye kitangaala ekigobawo ekizikiza ky'ogwoyo gw'ensi.